Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugano wange nebwe obadde okimanyi nti abawagizi ba NRM bwoba tunulira bwoti embeera zaabwe entegeera yaabwe okimanyi nti they deserve to be there. Gwe batunulira be ebyaddala abantu abo singa bali mu opposition bali bagenda tumenya nnyo era lwe tugenda kuyombanga nabo buli lunaku ne mazima genyinza okugamba abantu abalina entegeera eleta amaje mu bantu mu kulonda ne bakuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bawamba ba polling agents ne bayiwayiwa obululu bwonna ne bakola buli kika kya fujjo lyonna ne bukerecha ne bagamba mwatubya akalu tugenze kuloopa mutala nti entegeera eyo ddala esana kwera mu bantu ba NRM. Njagala nkubuuze Rwanda beera mpuliriza gwe otula mu bantu abali mu NRM n'otula n'abali mu NUP olabawo yenna gwe tumisinga mu NRM nti singa yali waffe tandiko comparinge tandika ku president wa NRM ne president wa NUP eriyo wa NUP eyejjusa nti kale singa Museveni yali president waffe jali tumuveeko oyo genda ku vice president wa Museveni gwe simanyi na kumanyo bayani nenga mmanyi na vice president wa desimumanyi mu comparing ne Mwanga Kivumbi osobola okujulira nti oyo vice president gwotamanyi na kumanya tisinga yali vice president wa NUP. Genda ku prime minister Robinah Nabbanja mugeregeranye ne leader of opposition Joel Ssenyonyi osobola okujulira nti singa Nabbanja yali waffe ngoina Joel Ssenyonyi. Genda ku Anita Mongo Madam Carolite omugeregeranye ne Joel Ssenyonyi osobola okujulira ti kale singa Anita Mongo yali waffe bannange singa twesimye ngoina Ssenyonyi. General Secretary wa NRM obayi Kasole Lumumba obayi biki mugerageranye ne General Secretary wa NUP David Lewis Luwongoye osobola okujulira nti singa Lumumba yali General Secretary wa NRM kisoboka gutaba nti je bali je basana okubeera wallahi Allah wawiza yabalonda ngaalaba basana kubeera mu NRM era je bali wallahi tunago tujulira ani soko mbulire tudde kubaliwa tudde kuba bloga dalango ina up top boss oyinza okujulira nti Kayanja Calvin Kayanja singa yali waffe ngoina up top boss ngoina jeno yitongwa oyinza okujulira Mukabata singa yali waffe oba bobera ne Omaru Kiseka ddala osobola okujulira nti singa Pastor Mondo yali waffe wambulira osobola okujulira ngoina Hafulandani osobola okujulira nti singa Chikeni yali waffe ngoina Hafulandani oina Simwe Bible and politics mbulira oba osobola okujulira nti singa full figure waffe tulina buli ali mu NRM olaba nga adeservinga kubeera eyo tewali gwe tujulira nti singa yali waffe never taliyo basaanireyo gye bali era ensonga kitolisanga bantu ba NUP ndi tukutte sente tulina be tuli mu kugula mu NRM bajje batwegatteko tugule yaani tuguleyo buloga ddala ngoina lumbuye osobola okugenda mu NRM mboguleyo buloga simanyi jobless billionaire mukogenda omugule omugatte ku NUP ngoina lumbuye ng'omwagazaaki era ojja kusanga nga aba NRM be bakwata sente ate ne bajja bagula abali ewaffe babeegatteko ffe tulina bye baagala ffe tulina bye beegomba nti singa baali baabwe ffe tulina bye beegomba nti singa baali baabwe. Genda ku bayimbi nja kumentioninga omuyimbi omu yekka tosobola kubanga olina omuyimbi gwayita King Saha nga ali ku side yo n'ogamba nti olina omuyimbi yenna gwoyinza okwegomba mu NRM nti singa yali waffe ani Natolo Stabua ng'olina King Saha osobola okwegomba Natolo ng'olina Nina Rose ngati kale singa Natolo yali waffe ng'ate olina Nina Rose na Spice Diana nga weegomba Natolo tikisoboka. Tosobola kubanga olina King Saha n'ogamba ate weegomba Bebe Cool musinga yali waffe we NUP oba Eddie Kenzo ng'ali mu kaaba asaba security alina amagye g'atambula nago naye agamba atayagala security kati oba ayagala atambule na mamba taata bakuwe mamba gy'oba otambula nayo security gy'oyagala weyabeera mu ewaffe nga tasaba security wabula nga agamba bugambi ne bwenfa abaana bange mujja balabirira
nga buyabera mwene pinga alaba ne wafa it's okay esayo no ngali mwene NRM ngana na amaji gatambula nago ataka abira security alaba jali na temumala oyo gwegomba toli tetulina abali mwene NRM you deserve to be there mubereyo musirikireyo temuddamu kuba kutwasamira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugano wange negwe obadde okimanyi nti abawagizi ba NRM boba tunulira bwoti embeera zaabwe entegeera yaabwe okimanyi nti they deserve to be there. Gwe batunulira olabe ebyaddala abantu abo singa bali mu opposition bali bagenda tumenya nnyo era lwe tugenda kuyombanga nabo buli lunaku ne mazima genyero kugamba abantu abalina entegeera ereeta amaje mu bantu mu kulonda ne bakuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bawamba ba polling agents ne bayiwayiwa obululu bwonna ne bakola buli kika kya fujjo lyonna ne bukerenca ne bagamba mwatubbi akalu tugenze kuloopa otulaba nti entegeera eyo ddala esaana kubeera mu bantu ba NRM. Njagala nkubuuze Rwanda beera mpuliriza gwe otula mu bantu abali mu NRM n'otula n'abali mu NUP olabawo yenna gwe tumiisinga mu NRM nti singa yali waffe tandika okompeyalinge tandika ku president wa NRM ne president wa NUP eriyo wa NUP eyejjusa nti kale singa Museveni yali president waffe jali tumuveeko oyo genda ku vice president wa Museveni gwe simanyi na kumanya oba yani nenga mmanyi na vice president wadde simumanyi mukompeyalinge ne Mwanga Kivumbi osobola okujulira nti oyo vice president gwe otamanyi na kumanya tisinga yali vice president wa NUP. Genda ku prime minister Robinah Nabbanja mugeregeranye ne leader of opposition Joel Ssenyonyi osobola okujulira nti singa Nabbanja yali waffe ngoina Joel Ssenyonyi. Genda ku Anita Mongo Madam Caroline omugeregeranye ne Joel Ssenyonyi osobola okujulira ti kale singa Anita Mongo yali waffe bannange singa twesimye ngoina Ssenyonyi. General Secretary wa NRM oba Kasole Lumumba oba yebiki mugerageranye ne General Secretary wa NUP David Ewis Luwongoye osobola okujulira nti singa Lumumba yali General Secretary wa NRM kisoboka gutolaba nti je bali je basaano okubeera wallahi Allah wabiza yabalonda ngaalaba basaana kubeera mu NRM era je bali wallahi tunago tujulira ani soko mbulire tudde kubaliwa tudde kuba bloga dalango ina up top boss oyinza okujulira nti Kayanja Calvin Kanja singa yali waffe ngoina up top boss ngoina Jeno Itongwa oyinza okujulira Mukabata singa yali waffe oba bobera ne Omaru Kiseka ddala osobola okujulira nti singa Pastor Mondo yali waffe wambulira osobola okujulira ngoina Hafulandani ngoina Afulandani osobola okujulira nti singa Chikeni yali waffe ngoina Afulandani oina Simwe Bible and Politics mbulira oba osobola okujulira nti singa full figure waffe tulina buli ali mu NRM olaba nga adisavinga kubeera eyo tewali gwe tujulira nti singa yali waffe never taliyo basaanireyo gye bali era ensonga kitolisanga bantu ba NUP ndi tukutte sente tulina be tuli mu kugula mu NRM bajje batwegatteko tugule yani tuguleyo buloga ddala ngo ina lumbuye osobola ogenda mu NRM mboguleyo buloga simanyi jobless billionaire mukogenda omugule omugatte ku NUP ngo ina lumbuye ng'omwagazaaki era ojja kusanga nga aba NRM be bakwata sente ate ne bajja bagula abali ewaffe babeegatteko ffe tulina bye baagala ffe tulina bye beegomba nti singa baali baabwe ffe tulina bye beegomba nti singa baali baabwe. Genda ku bayimbi nja kumeshoninga omuyimbi omu yekka tosobola kubanga olina omuyimbi gwayita King Saha nga ali ku side yo n'ogamba nti olina omuyimbi yenna gwenza okwegomba mu NRM singa yali waffe ani Natolo Stabua ng'olina King Saha osobola okwegomba Natolo ng'olina Nina Rose ngati kali singa Natolo yali waffe ng'ate olina Nina Rose na Spice Diana nga weegomba Natolo tikisoboka tosobola kubanga olina King Saha
nogamba ate wegomba bebe cool musinga yali owafe wenup oba Eddie Kenzo ngali mukaba asaba security aina amaje gatambula nago naye agamba atayagala security katoba ayagala atambule na mamba tata bakwe mamba jobo tambula nayo security joyagala weyabera mu ewaffe nga tasaba security wabulanga gamba bugambi ne bwenfa abana bange mujja balabirira nga weyabera mwenu pinga alaba ne wafa it's okay esayo no ngali mwe NRM ngalina na amaje gatambula nago ataka abira security alaba jali na temumala